fenga batikya tulumwa omwana bw'otamu examininga bw'otamuwa bibuuzo owulira ng'olumwa bbaasi agenda n'agamba madamu tubagobete tubawa bibuuzo naye ng'omuzadde n'ogamba omwana ono omwaka mulamba takoze bibuuzo takoze bya third term ate nga tuba twagala nnyo akola ebibuuzo ebyo atwale nze wange sigana muntu kutwala lipooti kuba ne bwegisigaza teriimu ssente era nkugamba twala bw'onooba olaba nga kyetaagisa okumpa ojja kutuwa ssente olina ekisa kingi kubaawo abato tebalina kye balina mukyala lwanga Ajja talina wayogedde n'agamba nti tuleeta abaana bano ne basiŋŋana okusomozebwa ewaka nga toba oli awo tewalina bukuumi bumala tewalina ku budde bumala abazadde bwe bawa abaana baabwe naye tulina n'okusomozebwa nti kati owange atalina bukuumi bumala gwe sibuuliridde mu luwummula ayize emize emibi ajja ku ssomero n'ayigiriza owa mukyala Buyungo emize emibi kati agenda kudda ewaka ewa mukyala Buyungo ng'alina emize emibi gy'ajja ku wange nze gwe saayigiriza bulungi mulina teekateeka kyeyamba abaana bano nga mubasiibula okudda eka nga mukolagana n'abazadde okusobola okulaba nti oba oli awo emize omwana gy'ajja nagyo okuva ku ssomero gisobola okutaasibwa omuzadde n'abaako engeri gy'ataasamu omwana we ate oba oli awo ne bwe tuba tubabaddiza owangaze n'omuze obutagusiiga wa mukyala Buyungo mulina nkola ki gye mukozesa okugyawo embeera eyo webale nnyo mwami Mukiibi kakati nga abasomesa courses ezimu ze tukola ye guidance and counseling ekyo tukiremerako nnyo nti omwana yenna tetutwala abaana for granted kubanga tukimanyi kati ensi ya technology omwana ayinza okubanga n'emize tagiyigidde waka naye nga agiyigidde abazadde abamu bawa abaana amasimu babaana babeera ku TV 24/7 TV gyalaba togimanyi kuba toliiyo omukozi oluusi taminako control ndala TV ziri mu bisenge naye kye tukola ffe Jericho Junior School ku programu yaffe kuliko guidance and counseling every week tutuula n'abaana ne tubabuulira kino kiri omuntu yeeyisa atya kintu ki eky'obulabe gy'oli okiraba naye nga kya bulabe gy'oli kiki ky'otateekeddwa kukola gwe ng'omwana ne bw'obeera eka omuzadde tutuula nabo ne tubabuulira kati nga ba primary 7 bamaze ebigezo ne tubagamba omwana tokyaza mwana nti agende wakojjaawo tosindika mwana wa neighbor omwana bw'oba okola genda naye bwe kiba kisoboka bwe kiba tekisoboka twabawadde omukisa tubagamba mubatulekere mubatulekere kubanga abaana bano basanga ebizibu eyo abazadde gye batabeera ate bwe babisanga omuzadde atateekeddwa bulungi atamanyi nkwata ya mwana abeera so brutal kyova olaba nti abaana naddala bali mu adolescent stage basanga ebizibu n'osanga ng'omwana yejje mu bulamu bw'ensi so ng'ekintu kitono kwogera mwami Mukiibi ekintu ekisinga obukulu ku mwana kwogera ebigambo bye twogera bizo bitakola impact olwaleero naye bw'ojja okiddiŋŋana ajjamu amakulu weewaawo atugenda ku mulamu ne bwe tudda olina kyokonyeko eky'abaana abejja mu bulamu bw'ensi eno ensangi zino omuwendo gugeze gulinnya omuntu ayinza okwebuuza n'eddala kiki ekiviireko abaana okwejja mu bulamu bw'ensi eno era tugenda kukola tutya okugyawo ekibambulira ekyo tukomawo tova ku terefayina eyaffe Yeah, Freaky Friday. Weegulire oba gulira omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo yiga star emunya mwenda star 10 ashi okuteekako bando ya Freaky Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi oba ab'omumaka bando nyiga star emunya mwenda star 10 star 5 hash Freaky Friday ne Airtel nyiga star emunya mwenda star 10 hash nga kyekyo Airtel the smartphone network. Omuzigo ntayi abasite site bampanira nga nsondeka sente buli kenfuna bwekawera bampamu ettaka lino kati nazimba ennyumba
ebyalandi road nabima amazzi ndimaza road nava ku pulesa nze nava ku pulesa ino mubojja n'abaana ojja gifuluma okomyewo leeti temunzigulira nkyazizaawo omugenyi ne munkanulira gulawo akawunti tereka ebitundu 6 ku buli 100 tukugattireko ebitundu 4 ku buli 100 weefunire poloti mu kitundu ky'oyagala mu nteekateeka yaffe ya omuzigo ntayi micro credit okumanya ebisingawo tutuukirire ku ofiisi zaffe mu bibuga eby'enjawulo oba jangu ku kitebe kyaffe ekikulu ekisangibwa emukono okulira na Kyaggwe supermarket oba tufune ku ssimu noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 sitesaiti omuzigo ntayi omuzadde kankwanjule Ivory International School essomero erisangibwa Buloba lw'Emityana nga tuyigiriza abaana okuva mu nassale okutuuka ku ky'omusanvu. Tulina ebisulo by'abayizi eby'omulembe n'ebibiina ebirungi kosa n'abasomesa abalina obumanyirivu mu byenjigiriza. Essomero lya Dan Boarding ng'ate abava ewaka entambula weeziri mu bungi. Tusomesa abayizi ebya-tekinologiya eby'emizannyo tubitwala nga kintu kikulu. Tuyigiriza abayizi okukuba ebivuga okuyimba okuzina saako n'okuzannya. Okumanya ebisingawo tukubira ku noti 7-2-83-82-43 oba noti 7-2-8-12 oba tusange ku website yaffe www.ivoryinternationalschool.com. Ivory International School, the future begins here. Body of Mr. Namdi Wokiji was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Namdi? At the party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money from my mother for this wedding? Shouldn't be looking at that. Ichi killed my son, and I want the world to know it. True freedom is being unlimited at home. Free to stream non-stop, free to jiggle endlessly, free to go to school or just be cool. True freedom is being unlimited at work. Free to jump on multiple calls at the same time. Free to send the entire office as an email attachment. Real freedom is roaming the streets and the internet while on the go. True freedom is unlimited internet at home, office and on the go. Experience unlimited freedom. Get the BCC Unlimited Home and SME Internet connectivity, dedicated office connectivity, social Wi-Fi and hotspots, leased line connectivity, and enjoy true internet freedom. Blue Crane Communications. Let's take you ahead. Blue Crane Communication is regulated by UCC.